waliwo engombo egy'okugamba nti abantu bonna ku nsi kuno balina ekizibu ku bwongo naye percentage y'ekizibu ku bwongo yekyukakyukamu oli noweesiŋŋana ng'oba oli awo ye obwongo bwe bwafuna ekizibu ekyo mu ngeri gy'oyinza okugamba nti no y'amaanyiko okusinga ku y'omuntu omulala. Tulina ebintu bingi ebireeta embeera eyo, abantu boogera ku mental health buli lunaku. Waliwo n'ebintu ebikolebwa abantu ne babikola naye nga tetumanyi nti oba oli awo babikoze lwakuba balina ekizibu ku bwongo. Naye ate era mu ngeri y'emu waliwo n'ebintu bye tulaba ng'ebyokusaaga nga bitulya mpola okakanya nga bitutte ku leve eyo ey'okuba n'ekizibu ku bwongo. Abavubuka n'ensangi zino ate n'abantu abakulu bakozesa nnyo ebiragalalagala ate mu buli sekita. Abantu abamu basuubira nti bw'ogenda mu bbanka n'osiŋŋaanayo omuntu akola mu bbanka ng'asibye ettaayi nga bo tebalina bizibu ebyo. Bangi abanywa enjaga nga bakola mu bbanka ne mu malwaliro yennyini tunayo n'abasawo nayo bennyini abeekuba ebiragalalagala. Ne tuvaawo ne tugenda ne mu nzikiriza zennyini zino zetubeeramu ezaffe era wali abakozesa ebiragalalagala. Ekyamazima kiri nti twetaaga tutunuulire ensonga eno. Olunaku lwayo nnyina Dr. Kalema. Dr. Kalema namusinkanako ndowooza myaka ng'esatu emabega twali tuli mu campaign eya drugs apaana okulaba nga abavubuka tebettanira biragalalagala. Mu ngeri y'emu era waliwo abantu bangi abansaba ennamba era nti musajja oyo mutuweeko ayina ensonga zayinza okuba nga atuyambako ate ne baddamu ne bakubira baga nti yatukozeeko bulungi. Kitegeeza nti agwanidde okwogera ku nsonga y'ebiragalalagala ate era n'ensonga ya mental health. Dokita, nsanyiza okulaba ku Terefayina yaffe. Neyanzege nesiimye okubeerako wano ku Terefayina ya baffe Ssaabasajja Wangaale. Weewaawo. Dokita, tutandikire wano. Ebiragalalagala ne mental health biina engeri gyebikwataganamu. Naye tusooke tusiige ekifaananyi ekya mental health mu ggwanga lyattu Uganda, oluvannyuma tujje ku nkolagana ku relationship between ebiragalalagala ne mental health. Yes. Neyanza nnyo ssebo, oyanjudde bulungi nnyo ensonga eno era oyogedde ng'omukugu nti bannayuganda bangi oba abantu bangi abalina ekizibu eky'ebiragalalagala, ekizibu eky'obwongo naye percentage eyawuka kyetwandigambye nti severity. Yes. Nti abamu bali severe abalala bali mild, bali moderate. Uganda ekwata ekifo kya 6 mu Africa okubeera n'abantu abasinga okuba n'obulwadde bw'obwongo. Kifo kya 6. Kitegeeza nti kyenkana buli bantu 3 b'osanga omu mu ngeri emu oba endala alina ekizibu, alina obulwadde. Waliwo tuli kati mu studio tuli mu 3. Kitegeeza omu kuffe ayinza okuba bwe tugenda eri mu control room waliyo nga 8 kati nayo kakati okusingira ddala emiteeko giri 8 gye tutunuuliramu obulwadde bw'obwongo. Omuteeko ogusooka gwe muteeko ogwa depression. Yes. Oba okwennyikala. Embeera ebeeraawo ng'omuntu tawulira kuba na mirembe, talina ssanyu, teyeetegeera, kugamba nga tolina ky'osobola kumusuubiza kumuwa ssanyu nga ye buli kaseera embeera yakwekubagiza, talina maanyi. Omuteeko ogwokubiri psychosis. Eno gye tusinga okulowooza nti bwe bulwadde abantu abasinga bwe bamanyi, kubanga wano omuntu alaba ebintu ebitaliiwo, awulira amaloboozi agataliiwo, awulira ebimutambulako, oluusi amaloboozi gamugamba genda okole kino, yatandika okweraba ng'omuntu omulala. Oli ayinza okujja n'agamba nti nze ndi Clinton oba nze ndi Obama oba nze ndi Yesu. Ebiseera ebyo nalabako omusajja nakaseke gaga nze ndi Yesu yenze owokujja. Kakati ogwo omuteeko omulala era okugubaamu ebika byagwo. Tubako n'abo betugamba bali schizophrenic, ye nga tasobola nakwerabirira, tasobola bwosanga oluusi nga bali ku streets oba akasuka amayinja oba akola ki ebintu tasobola, n'omuntu tasobola mulaba nti muntu
ayinza okulaba ekifaananyi ky'omuntu atambula omanyi ng'okutta ejjinja n'olikasuka mu mazzi n'omala ne weeraba. Omuntu ng'alabikira mu weevu kati oli ayinza okulaba omuntu mu ngeri eyo. Waliwo bipolar, oli nga ku makya mood disorder, oli ku makya alabika ali mu moods bulungi, akawungezi munyivu muzibu, enkeera ali very excited. Ogwo muteeko gwakubiri. Omuteeko omulala abantu gwe batatera kulowoozaako nnyo gwe muteeko ogw'okugwa obulwadde bw'ensimbu. Obulwadde bw'ensimbu nabo buli mu ttuba lya bwongo kubanga butandikira ku bwongo ne bukwata n'emisuwa nerves. Ne tubeerawo n'omuteeko gwe twandise childhood or development disorders. Tulina abaana bangi nga bamawale, omwana nga tawulira, omwana muto naye omusanga mu gurupu z'abantu bakulu, ebintu byonna byakola nga si bya bulijjo. Either ayinza okuba nga akuze mangu ku banne oba nga akula mpola. Oba nga akula mpola, ebintu eby'omu kibiina oluusi tabitegeera bulungi, oba oluusi abitegeera nnyo, oluusi tayagala kusoma, tayagala kuwulira. Eyo nayo tugiyita development disorder. Tulina omuteeko gwe tuyita dementia, kwerabira. Oliye nga yeerabira. Naye manyibwa abakadde bokka. Gutera kusinga kulabikira mu bakadde, ne guva eno guva nga gujja gukula. Nga gujja gukula. Oli n'anoonya ekisanirizo nga kiri mu nviiri. Nga kirina n'anoonya, bamala kuyingira mu mmotoka ne bamugamba leero ogeze n'ekisanirizo mu nviiri. Adamu yatugamba jjajjawe yamukuba nga alina akambe mu nkwawa. Tambuuza kaliwa. Oli n'amala okuggalawo emmotoka, ekisunzo n'akiteeka mu nsawo, n'addamu n'akinoonya. N'addayo ate ku mmotoka alaba oba yagigadde, n'adda emirundi ng'ena alaba oba emmotoka yakoze. Memory tesobola mukkiriza kumanya nti nakoze eki, ebintu bingi. Then ne tubeera n'ekye tugenda okwogerako olwaleero, eky'omwenge n'ebiragalalagala. Eyo nayo gundi mental disorder. N'ekisemberayo ddala kyekya self harm. Owulira ku bantu abetta, abakomitinga suicide, ayagala genda kwesuula mu mugga, ayagala kwemba mu muguwa, ayagala kuvuga motoka agikube agisaanyeewo. Gye miteeko 8 ogwesanga mukulu Morris nti emirundi egisinga oyinza okwesanga nti bw'otaba ku muteeko gwa biragalagala oyinza okuba olinamu ka dementia. Bw'obanga tokalinamu oyinza okuba nga olinamu ka depression, oba oyinza okuba kwegamba nga bwe mbyogedde oba nga obulamu bw'obuto okuteeka mu mbeera eyo. So bwe tutunula emiteeko gino tulaba nti buli muntu akwatibwako, naye ate bannaffe ababeera maybe tujja tuukayo mu maaso omanya otya nti kaakati nfuuse mulwadde ddala. Nabali njagala nnyo tukwate ku nsonga eri nti ebiragalagala bikosa bitya obwongo. Kati nga bwe nkyogedde, gino gyonna emiteeko nga bwe njogedde, ebiragalalagala bisobola okuleetera omuntu okulwala ebintu bino byonna nga bwe byogedde. Ne bw'obanga wakula nga tobirina, kubanga tukimanyi nti eri abantu abamu abazaalibwa bo nga alina genes, nga katugambe muzaddewo yalina obulwadde bw'obwongo, oba bakadde bo abaasooka ne bakuwa akataffaali ako nga yagalagaana akataffaali okalina. Kati ne tubeerawo n'abantu abazaalibwa nga talina kataffaali ako, naye bw'atandika okukozesa ebiragalagala, olw'okuba nti ebiragalagala bino bigwa mu amatuluba 4. Bw'obanga engeri gye bikwataganamu n'obwongo, ettuluba erisooka tulina ebiragalagala ebikyamula obwongo. Getting excited. Bwe twogera ku bintu nga kaawa, ne twogera ku bintu nga sigala, bino oli abinywa, ne twogera waliwo n'obuntu ennaku zino bagaaya bukuba, mayirungi, kwegamba ebyo bibayamba to work for long hours. Energy drinks ezo bw'obanga ozettanidde nnyo, the brain gets excited.
ebiragalalagala bino bisinga okukyamula obwongo bw'obyemanyiiza oba becoming addicted. Problem ebeerawo nti obwongo bwe bukyamuka bulina okukumala bukomewo mu nnomo. Kakati obanga abumanyiiza obukyamusa bo mu kifo ky'okukomamu mu nnomo bujja genda ate wansi wa nnomo ye depression. Ye depression. Kyova olaba abantu abasinga bw'abeera mu hangover atandika okufuna ebirowoozo eby'ennaku aba ayingirira ki depression. Era abasinga bw'abanga alina ekizibu kya addiction weesanga nga agenda mu suicide. Ekyokubiri waliwo ebiragalalagala ate ebiri depressants nti okikozesa naye kyo kyennyini ne kikola ki ne kikuleetera okwennyamira. Omwenge guno mulungi bwe tubanga tugunywedde in small doses. Guyinza okukyamuukirira n'owulira akabugumu n'emboozi neevaayo nekola ki nenywa 2, 3, 4, 5 ogenda okulaba nga ebadde akyamuukirira ayogera emboozi etakutuka olulimi lutandise okukola ki okuzitowa. Bw'atambula atandise okukola ki okutagala. So omwenge eventually good depressing central nervous system ebintu nobanga tosobola kubiraba nga bw'olina kubiraba. Ne tubeera n'ebiragalalagala bye tuyita hallucinogens. Bino ebiragalalagala nga enjaga efu ey'abaana gye bafuweeta bagiwadde amannya mangi. Abamu bagita mbangi, abalala muggo, abalala kiki bamuti. Bino bikyankalanya obwongo bibuwa kyetuyise bibukyamula ate nebisuka ku nnomo nga mukakanya nebibunjikaza. Ekigambo kya Luganda simanyi kwegamba omuntu nabanga ali bwe baba babitaddeko ku mutwe bibateeka waggulu eri. Bwe biggwa ku mutwe bibassa wansi okuyisa ku nnomo. Oluusi bikikola at the same time. N'olaba omuntu nti mu dakiika 5 azina amazina, mu dakiika 5 asirise, mu dakiika 5 asirise akabira bajjajja be abaafa, mu dakiika 5 eziddako ate kakati alwandukidde ekirala ekimukyamudde. Kwegamba nibanga tali stable. Kati n'engeri ey'okuna eya opioids nti bino byo binterferinga n'engeri gye turelatingamu ne pain, obulumi. Kyekiri kyewayogeddeko nti eriyo n'abasawo abakozesa ebiragalalagala. Kubanga eriyo abasawo nga ye amanyi nti kino ekiragala bwenekuba ekiiso kino buno obulumi bujja kukola ki? Bujja kendeera. Kakati obulumi obwo oluusi bubeera bulungi asa tebubanga bususse. Kubanga obulumi bukuyamba okumanya ki ky'olina okukola okufikisinga omubiri gwo. Kakati bwe tubeera n'embeera eyo yonna target ebeeremu to alter the brain communication. Kakati buli lwoleeta embeera eyo ey'okuba nti obwongo obusanyalaza mu ngeri gye bulina mu mbeera eyo eya bulijjo ey'ebyobulamu ojja kugenda okwesanga nga ekiragalalagala kino okuggwa mu mubiri obwongo tebujja kuddayo ku nnomo, bujja kugenda mu mbeera eri extremely excitable oba eri extremely depressed, bulyoke bukuleetere disorders ziri ze twogeddeko wali waggulu n'endala mpitirivu naye zino zizisinga abantu zeziri most common. Atulaba tugenda kusooka tuwumule mu bwe tudda omukulu agenda kututunuuliriza agatuwa ekifaananyi eky'eggwanga lyaffe Uganda engeri ebiragalalagala bino gye bitawaanyaamu abantu ate tujja kunoonya ne solution oba oliawo eyinza okuba nga etuyamba okusobola okukivuunuka. Nze Maurice Mukiwe Mugave tukomawo tovaawo. Ekiriko kiwagiddwa Nessa Camel Beauty Soap akoleddwa okuva mu